Atibwa simanya asangidwa n'ebisawo by'essente n'ebirala biki njagala nkubulire Munnayuganda munnansi wa Uganda yonna gy'oli bakadde baffe okuyita mu bbalamu bateekateeka kukwata buyinza mulundi mulala oluvannyuma lw'emyaka 40 oluvannyuma lw'okulaba nga batuteze byonna tuganya okuva ku mulamwa twagala kulaba ku buyinza nga bukyuka mirembe twagala buyinza bwe twerondedde nga bannansi ba Uganda twagala abakulembeze betuwulira era betulowooza nti bagenda tukulembera bulungi n'otukulaakulanyiza ensi yaffe n'otufaako nga bannansi ba Uganda bingi be bakoze njagala nkubulire muganda wange bingi bayise mu kutiisatiisa mu kugulirira mu kuwamba mu kusiba abamu baganda baffe okufa bingi be batukoze amateeka ge baleese okunyigiriza bannansi ba Uganda ayambadde enkofiira eriko NUP ne bamukwata obukofiira babakutta abantu be babavunaana obutujju n'obuyeekera ayambadde t-shirt ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bamukwata ayambadde t-shirt ya NUP ne bamukwata drone ziwambye abantu bannayuganda basibiddwa bannayuganda bafudde bingi bikoleddwa muganda wange bingi babitukoze bakute sente baziwadde ba bloga bakute sente baziwadde ba YouTuber bakute sente bazitadde buli weteetaagisa simanyi ba ghetto structure n'ebirala bingi ne tulemerako nga bannansi ba Uganda ne tubanja obwenkanya ne tubanja obuwanguzi bwaffe ne tubanja okulaba ku buyinza bwe tuweerodedde mu mirembe olwaleero bugenza okukya ebigambo ebitambula Minisita Balamu byayogera nti bali mu transition Minisita olwaleero ku mawulire g'essaawa 3 ku CBS bagambye nti Minisita Balamu awandise ku mukutu gwe n'agamba nti ekirooto eky'okuvuganya ku bwa pulezidenti finally kisaanyiziddwawo muwulidde abadde sipiika palamenti byayogedde nti akkiriza byonna bye baagala njagala nkubulire Munnayuganda byonna babadde babikola era byonna babikola kutujja ku mulamwa nga bannansi ba Uganda gwe tuliko okubanja byabaka mu buwanguzi bwaffe okubanja obwenkanya nga bannansi ba Uganda okukyusa obuyinza mu mirembe bakadde baffe abafuze emyaka 40 mwabakwata emmundu oluvannyuma lw'emyaka 40 temufunyeemu kyakuyiga bakadde baffe mwabafugira ku mudumu gw'emmundu bajjajja baffe jjajja wange azaala taata wange ne mumufugira ku mudumu gw'emmundu nange omuzzukulu mumufugidde ku mudumu gw'emmundu naye n'abaana bange bakadde baffe twagala bategeze eno generation temukyasobola gifugira ku mudumu gwa mmundu Minisita Balamu eno generation temukyasobola gitegeerera twagala buvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi ba Uganda twagala kulaba ku buyinza bwe twolondedde nga bannansi ba Uganda twagala okulaba ku buyinza nga bukyuka mirembe twagala okulaba obuweereza bwa gavumenti nga butugasa ffenna ebyo byonna byemukola Balamu temuli bakatonda temugenda kusiba ku bannansi ba Uganda obukulembeze bwe tutaagala enkola ey'okufugibwa obumbula tetukyagikkiriza nga bannansi ba Uganda ate ffe tetugenda kulwanagana nammwe Balamu bakadde baffe bali mu buyinza ffe tetugenda kulwanagana nammwe tetugenda kwesikagana nammwe tetugenda kuyombagana nammwe tetugenda kukubakasukira mayinja tetugenda kwekalakaasa ne bwe munaakola biki tugenda kulemera ku bino okutuusa Uganda bwenefuna obuyinza nga tuyise mu mateeka agalagibwa nga bannansi ba Uganda era agali mu constitution ya Uganda nkukakasa Balamu minisita nammwe n'abakadde baffe byonna mubikole musobola mutya okulwanyisa obuli bw'enguzi nga ne bataata baffe ne bajjajja baffe bababanja miliyoni mwabawamu nusu kasanvu waliwo abasinga okulya enguzi ebizimbe ebizimbibwa mu Kampala byonna bizimbibwa ku ssente zaani mwalimu banoonyerezaako omugagga n'azimba ku mwala n'atwala ettaka ly'ekisaawe ettaka ly'omu Kampala lyonna balitutte poloti z'omu Kampala zonna bazitutte ssente ezo ezizimba ebizimbe zaani bazijjawa era tukkiriza nti ssente za muwa musolo ne muzimba ebizimbe ate bannansi ne mubagamba nti buli kaluumu ka miliyoni 5 miliyoni 6 miliyoni 8 ani asinga okulya enguzi mmwe ng'abantu mmwe bakadde baffe twagala obbakakasa teri agenda kuva mu mbeera teri agenda kwekyanga teri agenda kasuka manya teri agenda kubawa chance kumuteekako bulabe ne tugenda kusigala nga tuyimiridde nga bannansi ba Uganda NNC yaffe zidiversion zonna tetujja zigenderako mwe mumanyi Anita Monge oba mwafuna obutakanya naye oba mwakola bikisimanyi oba ayagala kwesimba kuba president oba ayagala kubajja mu buyinza mwe mumanyi ebyo byammwe ne mukimanye naffe bannansi ba Uganda tuli betefutefu okukwata obuyinza nga tuyita mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ate nga tuli mu mateeka
ekyo tukikolerera, tugenda kiyimirirako, tugenda kiremezaamu, tugenda kyogerako, tugenda kisabira Katonda ate tugenda kituukako okutuusa nga Kyagulanyi Ssentamu afuuse pulezidenti wa Uganda. Byonna bye mwagala okukola, oba muyita mu palamenti, oba muyita mu mundu, oba muyita mu ki, ffe tuyimiridde ku mateeka Constitution ya Uganda gekkiriza nga tubanja obwenkanya, tubanja obuwanguzi bwaffe, tubanja obuyinza okudda mu mikono gy'abantu, obuyinza obw'okutufugira ku mundu. Ebyo tebikyakola. Emyaka 4 ne mutabaawo na njawulo. Abaana bammwe n'abazzukulu bammwe balyogera ki? Nga mwagenda mu nsiko ne mulwana emyaka 5 bakati baffe ne babawagira, ne mutabaawo na njawulo, ne mutatuwa chance bannansi ba Uganda nitwerondera obuyinza abakulembeze bwe twagala. Ssente y'omusolo neeyiika nti mutegeka akalulu, biliyoni ne biliyoni ezakayiika wano, ne mukola effujjo mu kalulu. Mutega akakalulu kaaki nga mukimanyi nti nebivaamu temusobola bikkiriza? Ani abasinga okulya enguzi, okukwata amongo? Singa akulira akakiiko k'ebyokulonda ye yakwatibwa dda. Ssente y'omusolo neeyiika mbw ategeka akalulu konna ne mukadibaga. Ani avunaanyizibwa ku buvuyo obwali mu kalulu? Ani avunaanyizibwa ku bantu abaafa? Ani avunaanyizibwa ku bantu abakubibwa amasasi ewa Muwanga Kivumbi? Ani avunaanyizibwa ku droni eziwambya abantu mu kalulu? Ani avunaanyizibwa ku bantu abakubiddwa amasasi, tiyagaasa, emiggo mu kalulu? Bakadde baffe ne mutabaawo na njawulo. Ebyali mu nsiko bye mukola na kaakano tetusobola kubikkiriza. Temutosobola tuzza mabega, tetukyasobola kuzza kigere kyonna mabega. Tugenda mu maaso ate nga tuli mu mateeka, ate nga tetwekwese. Tuli bannansi ba Uganda, tubanja mugabo gwaffe nga bannansi ba Uganda. Twagala bakulembeze be twerondedde. Mwana wa mama, vidiyo mpanvu gitambuze era giwuliriza ogimaleko, era yimirira nga munnansi wa Uganda. Ensi yaffe tulina omugabo kyenkanyi, babbalamu, bakasolo, simanyi bakabanda n'abalala n'abo abakwata mundu. Bassebo ne bannyabo, eno ensi tuginako omugabo nga mmwe bwe muginako omugabo. Naffe tubanja mugabo gwaffe. Mmwe emyaka 40 mubanja ki? Tubagambye nti ne bakadde baffe ne batata baffe bababanja mu miliyoni mwabawaamu 7. Bantu mwani abasinga obubi. Mututega simanyi amonge, simanyi tumusanze n'ensawo za ssente. Asobola okuba n'ezo ssente nga ssente n'ebirala biki. Njagala nkubulire Munnayuganda, munnansi wa Uganda yonna gy'oli, bakadde baffe okuyita mu bbalamu bateekateeka kukwata buyinza mulundi mulala oluvannyuma lw'emyaka 40. Oluvannyuma lw'okulaba nga batuteze byonna tuganya okuva ku mulamwa. Twagala kulaba ku buyinza nga bukyuka mirembe. Twagala buyinza bwe twerondedde nga bannansi ba Uganda. Twagala abakulembeze be tuwulira era be tulowooza nti bagenda tukulembera bulungi n'otukulaakulanyiza ensi yaffe n'otufaako nga bannansi ba Uganda. Bingi be bakoze, njagala nkubulire muganda wange. Bingi bayise mu kutiisatiisa, mu kugulirira, mu kuwamba, mu kusiba, abamu baganda baffe okufa. Bingi be batukoze amateeka ge baleese okunyigiriza bannansi ba Uganda. Ayambadde enkofiira eriko NUP ne bamukwata, obukofiira babakutta, abantu ne babavunaana obutujju n'obuyeekera. Ayambadde t-shirt ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bamukwata. Ayambadde t-shirt ya NUP ne bamukwata. Drone ziwambya abantu, bannayuganda basibiddwa, bannayuganda bafudde. Bingi bikoleddwa muganda.